Abakugu mu byobulamu bagamba nti obulwadde bwa Nalubiri abangi bamumanyi nga sickle cells kizibu kinene nnyo eri eggwanga Uganda era butanya abaana abato abatanaweza myaka 5 n'okusinga abalina obulwadde bwa mukenenya. Tebabusiiga nti omuntu otudde n'omuntu abulina ne bukwata, tebaloga buloge ng'abamu bwe batugamba, ate bwe bulwadde obutawona okujjako nga bakoze bone marrow transplant. Abakugu bagamba nti buli mwaka abaana abasoba mu 200 be bazaalibwa ne Nalubiri kyokka wegiwerera emyaka 5 kinana ku buli 100 baba bafudde. Bannayuganda bonna, omu ku buli bannayuganda 7 alina akasigo akaleta sickle cell. Omuntu alina akasigo akaleta sickle cell taba mulwadde wa sickle cell era taba na buzibu bwonna, naye abalina obusobozi okuddira obulwadde buno singa afumbiriganwa n'omuntu ne bazaala omwana nga n'omuntu alina akasigo ako basobola okuzaala omwana alina sickle cell. Mu kaweefube okunogera ekirwadde kya Nalubiri eddagala, bannasayansi ku University Makerere nga bali wamu ne Minisitule y'ebyobulamu saako abasawo mu ddwaliro Mulago baliko kye batuuseeko okusobola okweweeza ekirwadde kino. Bano bakizudde nti eddagala limanyiddwa nga hydroxyuria erijjanjaba kookolo w'omusaayi likola bulungi naddala mu mawanga nga Uganda agalimu omusujja gw'ensiri okuweeza Nalubiri oba sickle cells. Eddagala lino liyamba okukyusa embeera y'obutafaali okulumibwa mu bitundu ebyenjawulo ne bikendeera. Naffe mu kunoonyereza kwe tukoze tukisudde nti nno mu bitundu byaffe naddala omuli omusujja gw'ensiri eddagala lino era lisigala ddungi nga bye baazuula abazungu naffe tubikakasiza nti ne mu mbeera yaffe era liyambako okuwooyawooya nga likendeeza obungi bwa sickle cell mu mubiri newankubadde teriwonyeza ddala. Okunoonyeza kuno baakutandika mu mwaka gwa 2014 era olwaleero lwe bafulumizza bye baazudde. Minisita w'ebyobulamu Ruth Acheng yatongoza ebyavudde mu kunoonyereza kuno okwakulembeddwa Dr. Robert Opoka. Like you've heard repeatedly today, we lose 50 to 80% of our children before the age of 5. Hydroxyuria gives many of them a chance to go beyond 5. Achenga ayozayozezza bannasayansi mu Uganda okutuuka ku buwanguzi buno era n'aweerawo ekiragiro nti eddagala lino erya hydroxyuria litandika okukozesebwa mu Uganda. There is no more negotiation. I am directing you to have the drug registered. At least let it be registered. Those who can afford it will start to buy as we look for ways of mobilizing resources for those who cannot afford. Wabula ekizibu abalwadde ba sickle cells kye boolekedde kwe kuba nti eddagala lino ligula buwanana nga kyetaagisa gavumenti okuligulira abalina ekizibu kino nga bwe kiri ku ARVs ku balina ekirwadde kya mukenenya. Jingo Francis, NTV.